Yo, MTV Uganda once again, it's your boy Jumix International, MTV Uganda, evening review program, tugenda kubanga tukasukira obuterevu, akanyomero kafaka MTV Talent Search, tuba tunonya abantu abalina wako wenjawulo kubalala, abantu abalina kye bakoledde industry eno mu Uganda. MTV Uganda olwaleero sagala kwerabira kwebaza Malala Garments, Malala Street Garments, be batwambaza ne batulabisa obulungi bwetuti. Olwaleero nina omugenyi wenjawulo mu MTV Uganda, wabula sijja kwerabira kusoka kubuza kubatuuliriza n'abatulaba abasubscribing ku MTV Uganda n'abatugoberera nga tuli streaming live ku Facebook MTV Uganda Facebook page yaffe wabero streaming live naffe ate ne ku YouTube obo tufuna bulungi nnyo Jumix International Mbansonze. Olwaleero mu evening driver nina omugenyi ow'enjawulo agenda kubanga tweyanjulira atugambe biki byakola. So sanzo kola ku MTV Uganda kale sebo Jumix nange nsanyuse nnyo balaba ku MTV kunja naye nga kyakabinyo okubanga nkusisinkanye njagala obuulira abantu abatulaba waliri ku MTV Uganda gwani okola biki kuba nze nkutegeera naye abantu abasinga bayize okubanga ekigeera kyamakulu nnyo by the way because amanya gange first of all I'm called Golden the Rapper. Golden the Rapper. Batayenga kunonyereze banga omaze nolabika ko MTV. Abasajja abo babadde bakumbuza n'abakyala nga bagamba Gold di omuleta di YouTube tumulaba naye we don't know what happened. Gagamire tukyakulaba. Thank you very much. Thank you very much by the way MTV kubanga munonyeza. And the other thing buli lwokola ekintu ekirungi era baba bagenda kunonya. Tegedde soja. Naye buli lwokola ekitali ekirungi nira baba tebagenda kunonya kirabando. In this case ekibaletedde mwenga MTV okunonya Golden the Rapper because of the nice music he does. Right? And he does hip hop reggae music in a way of a mother tongue character and that is Runyo Flow music. Okay, kati engeri gye nsobola okunyonyeramu abantu bange nsanyuse nnyo okulaba abantu abali ku MTV right now. The music I normally play is actually hip hop reggae music. Naye ng'omuziki guno gwa lulimi lwa buzaale. Very good. Like I'm trying to pull the Runyo Flow music. You get what I'm trying to mean? Is Runyo Flow different from Luga Flow? It is actually the difference is the similarity. Kumanga, when I rap in my mother tongue and a certain Luga Flow artist also comes and raps in his or her own mother tongue, tusigala kiriki kimu. Okirabandoza kati abantu baba balina okudoza mbu oba okukiriza mbu omuziki si lulimi wabula olulimi gwe muziki. Kino kyonge nakibadira mu muziki si lulimi wabula olulimi gwe muziki. Music is not it is not language. But language is music. You understand, bro? Oli ne bajja naimba mu Japadoro, oli naimba mu Kikimule, oli naimba. We are all singing under one instrumental drum. It's a music. Right? Ekisinzo okuleetera MTV okujja okunoonya Golden the Rapper. Nze kyemmanyi kyekyo mbu kubanga nze nasinzirira ku nnono. Omuga speed naye omuntu ali ku MTV Uganda yandiyagadde okumanya Runyo Flow yatambula atya baba music go kuba atambula atya njagala bakube vibe emwawo vibe emaso. For example, for the Runyo Flow from Golden chali mukagezi boneka kibonerezo na muno ikalire emyaka ekulagese kitone kyo inojja kulabamu ruhanga buli omwa muhanga nekikumu yakisika nyaweleka nkasikola tabule byamanya maguruke amani gankuleta bahagizi ninyo mukumpaga ekitu kichimtani kikyakura hatwa kitina obukikurefu kasenyo gisa kaje njuno byama emirimo tukuseera tukole na mani tukitunge ubirabere nyama gyoki amaizigo mugasombe abatembi mutafunywani kintu kikuru bana ubango jja kutunga ojja kura na MTV best nejja kuseera. Yes, well this your boy Golden the Rapper. Dan was say ngati chaline Golden the Rapper. Golden lwaki mumanya gona Golden lwaki Golden wandigambye lwaki Golden so si lwaki Golden Lwaki Golden. Lwaki Golden. Golden. Sikubuga speed naye Golden yazalibwa emyezi egiyitako ku bantu ba bulijjo be walina ozalibwa. You get? Nze nayingira emyezi 10. Tewali wa mwenda. Wali wa 10. Sali wa mwenda.
bana yabatula ko MTV Uganda soko simbe wakati Golden tugenda kutandikira wenyine awo ku myezi 10 nga atenyenyola olugendo lwe olwa music n'olugendo lwe wazza tulaba MTV Uganda kambale ate okwebaza kubakama bange obusimbi tuberenga tukoma mpola mpola Ajubik Sinza National Evening Driver sign out sound it ngachali ne mwana mulenzi Golden okuvamu nkyakwanjulanga wakagamera oba wavaayo byonna ogenda bitugamba ati esose ngotugamba waliwo myezi 10 tandikira emyezi 10 egyo mama bamutambuza malwaliro will cut the story short you know kati waliwo omuzungu gwe yatomera last namugamba omanyi miraka nakantu onywe amazi agokya nga galimo amajani agokya salwa ne mulubuto sateseke nga mfuluma kati omuzungu oyo yagamba name that boy Golden awerinya Golden weriva nange nasanga kweriri then nagenda okutandika otegeera nga neraba Azora Golden kati nze bwe natandika oyimba ngabo mmanyi omuziki nengamba mmanyi no I have to brand myself right so I got the brand name even the brand name called Golden the Rapper reality Golden jali abo njabba kwata abanzi badda naye njabba kwata soko mbulire yes man ekintu kyagagamero kino kitambuzo otya sikyakulaba yonyo sitegeera ki olyote ne bebe kulu muri biki amazima go gali yes abantu bagala okutegeera actually Golden the Rapper yatabebe kulu mu bubi mu bulungi kyaliwo wakati awo kyagaana makati awo tewaliwo ekibi kyonna tewaliwo ekyagaana tewaliwo kiki by the way I give even respect to that gentleman Bebe Cool president mwera ddala ekitibwa kubanga respect Bebe Cool ekyantwala mu Gargamel kwe kutegeera bo bakikola batya kati we nafuna engeri gye bakikolamu nange nenkola ki ne weetongola mu kikyo very good to create out a group or a crew called Mother Tongue Music Entertainment ba celebrities batono Golden abava gye bavudde ne boogerayo birungi naye mubanga omukulu Bebe Cool omuwadde respect eyo kiba kyamaanyi nnyo mu industry respect y'amaanyi nnyo it means that oyina kyoyongera ku industry yes ekyo sigenda kikweka kubanga yandaga talki sawa zino bwemba ndi wakwogera kati katugeze ne MTV nga bategese oba ekivule babiki nsobola bakuba wadde call live band ate nagigira wa Bebe Cool oyo Moses Sali muwe ekitiibwa eyo nga tuvuddeyo nina akantu akadala kemba njagala okuyisaawo kale with the MTV session they will check it out omwana bwakula ava mu maka ga taata we naye ne yeetandikirawo kyogamba oli wa taata we saawa zino very good n'abatulaba abasinga tebali mu bazadde baabwe kati buli lwokula olaga mbu naawe osobola otandika omulandiro ogugwo okiraba ndooza yes mu Luganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya ate mu Lunyolo it comes the same thing the same interval Lunyolo oyinza kagereesa otyako it is okulibata kurora okugaruka kunyumya okulibata kurora okugaruka kunyumya okugaruka kunyumya nti okutambula kulaba okudda kunyumya you get I got you bro so cyali ko MTV Uganda reality mukanyomero kafaka MTV talent saje ndine mwana mulenzi Golden akunyonyera oluganda lwa music njagala mbulire music yo no musanze ta industry gisanze otya industry bwemba nsobola okunyonyera obulungi simbi ate sinungi etya sinungi tutandikirawo ku sinungi anti kati ngezaako okunyonyola kuba wagize baffe sinyangu ate sinzibu okitegedde music industry kuvumirira kuteekayo omutima ng'ogasemu ebintu bino wammanga okwesuddira okwebereramu onfuna bulungi mbu osobola teekawo kyomanyi kigenda kujja enkeera naye gwe okitaddewo esaawa zino kiyitewo kikola mu mawulire okiraba ndoozi gw'omanya ensonga lwaki MTV nga mmwe muze ne munoonya Golden the Rapper because the golden boy has the work very good ate ng'ovudde ku ekyo it is the originality part of it
mbu olulimi luli very good bwe weerabira gy'ova then tomanyi gy'olaga onfuna he who forgets where he or she came from will never overstand where she or he is upgrading or where she or he is going. You get what I'm trying to mean? Yeah. Now omusazi yenna atandikira waka, and even the charity begins at home. Waka. You get what I'm trying to mean? So I started my route ngankimanyi nino raising the Runyo flow music. Runyoro music. Yes, I raised the Runyoro music. Runyo flow. Yes. Okay, like I started the fountain. Rusulo. Etaliwo. You get? Kubanga buli omagenda kujaga manyi this language. No, music is never language, but language is music. Oli asobola kujanga yimba birala naye ngo muziki gunyuma. Njagala obulira abantu abali kuno obananga ombulira ontegeeze. Yes, kuandikira music oyo wa Runyo flow. Because abasinga bakuba luga flow. Runyo flow no sirabye nnyo bawandiisi abo. Who writes your music? Soja. Ngenda kuita soja kubanga oyise mu buwonvu n'obuga okufuna gold and the rapper. Yeah, brother. And there you actually are supposed to be called soja. Anyway, nze yewandikira. Go wandikira music wo. Yes. Atulawa kwa TV njagala okirize kino era njagala okijje kunze nti gold ni yewandikira music we Runyo flow. Atenga afuli embizo ka za kasuka. Era ba producer abasinga bankolera. Baba bamanyi. Otera kolera wani oyo. For example, Don Dada Kaliwed. Don Dada Kaliwed. Nenkolerako ewa Santon Records. You get me? I also work with the Ronnie Didon. You get me? Because Ronnie Didon is even a friend to Daddy Andre, so we tried the other way around. You get what I'm trying to mean? Yeah. There is a boy called Mada Chris and Winnex General. Bona tubatumira kera tubakona konyo mwe bali kubanga mukwasaganya yes, goldene era mwe bali kubanga mutumbula ekitone mwe bali kubanga wegatta ku music industry no kubanga inacho jongerako nze ensima kyobula bantu ngezezaako kola ki okunonya goldene abali endoza mu feelinze bulungi agenda tuwa obugambo bwo busembayo oba tukuwa mu vibe akasembayo tuberenga tuva wana akavibe kensoko keyinzo bawereza kali mu limba lwango lupya baluyita bagale byononese naye nga vibe eyo eringa introduction egenda bweti asobola okola akantu ako nga nange ngamba mbwe nange nkasobola eyo vibe ojagitegeera engeri gyeinotambulamu. Anyway, I remain gold in the rapper straight out a mother tongue music entertainment thing, you know. Is born from Masindi, working with all of them artists in the country, nobody touch, and expect no mercy in actual sense with MTV. Yes, abadde golden atendoza mumufunye bulungi nanga Jumix International ngandi wamune golden tugenda kubanga signing out mwebale kubanga mtu watchinga mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga abastreamize naffe tubeyanza nnyo era mwebale nnyo n'abantu abawano ku channel tubeyanza nnyo nti mwebale nnyo mwebale ddala n'abawagizi bange bonna abali around Mengo abali around Kampala Kansanga kola kutya Masindi Western region all of them people in the north I salute you. We got to be together to make sure that we are united and we stand. All right then, when we divided, we're not going to make it. And remember to wear a mask. Also, genda no vaccination. Yes. Level. Yes. Ekirwadde tukirwanyise. Nga wagambye golden ekirwadde kya ddala face mask togyerabira gwe nagenda okubanga olina gyolaga tewerabira face mask yo keeping a social distance tetuberenga tutambula bulungi mbagala nnyo Jumix International gemanya stream with us Facebook page ya MTV Uganda ne YouTube channel otufula live MTV Uganda mbagala nnyo Jumix International sign out. Nice.